buli ayita Right Honorable Rebecca Kadaga maama mumugambe tumwagala mulamu. Tumwagala muki? Bwe kiba kitegeeza kiba kisoboka agendeko ne mu Amerika emyezi ng'ebiri bamukwatakwatemu nga bwebankwatakwatemu akomewo mubi. We twogerera ekibiina kya NRM kiri mu mbeera ya aganaaga oluvannyuma lw'omukyala Rebecca alitwala Kadaga okubbibwa akalulu mu lukuŋŋaana lwabwe olwabaddewo olunaku olw'eggula Kololo. Omwagalwa w'abangi Kyagulanyi mu bitundu by'e Luwuka ng'awerekerako maama wa ddereeva we Mark mu bitiibwa eby'ekitalo avuddeyo bw'atyo ne yeeyama okutwala omukyala Rebecca alitwala Kadaga ebweru w'eggwanga bwe kiba nga kye kigwanidde okukolebwa afune obujjanjabi era anunule obulamu bwe. Kyagulanyi Robert Bobi Wine mu bigambo bye omwagalwa w'abangi era agambye nti maama Rebecca alitwala Kadaga yamulabula naye ne yeefuula atawulira. Baali mu paalamenti n'amugamba nti maama abaami abo tebakwagala, tebali kwagala. Wano tulina opportunity eya egirimiti ey'okugoba omumpembe Generaali Tibahabulwa. Maama Kadaga yamugamba naye bwe banaggulawo olutalo. Ebigambo ebyo mbiina byogeddwa omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Move eno nene nnyo nga gye nkomye okwogera. Eno nno move nkiweeyina weeteeka ab'e NRM. Nakugamba nti bwe wabaayo abantu abali under depression abakolera gavumenti y'omumpembe Generaali Tibahabulwa bali under depression, bali mu bunkenke obutagambika. In fact bwe wabaayo abantu abeegomba omumpembe Generaali Tibahabulwa okuwummula nga Mukama amukoowodde be bali mu NRM political party gy'akulembera. Akimanyi bulungi nti nabo bennyini tebamwagala, beetaaga mwetaage, naye banoonya engeri gye bamwekutulako ng'akyali mulamu tebagiraba. Engeri yokka ennyangu ey'okwekutula ku mumpembe n'ebikolwa bye lwe lunaku luli ng'akkiridde ekala namwetagenda badda. Era bangi abali mu NRM bafuuyirira Kagalo agenda ddi yafuuka agenda ddi. Abali mu NRM benjogerako. Temulaba nti ffe abali ku opposition tuyaayaana okulaba ku lunaku omumpembe lwaligenda. Abali mu NRM ate bo balulinda nga mbaga. Muliraba ebikujjuko wano mu Uganda, muliraba abantu. Kati nkuwa kyakulabirako olunaku lwaleero babika omumpembe nti kaweddemu. Mujja kulaba nga ab'e NRM bennyini be bajja ku mativi, be bajja ku marediyo nga bakuba embuutu ng'omukunjaaliranye limbo, naye ng'ate be bamu be babadde bajja bayimbirira era nga be batembeeta omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Nkiddamu ffe bannankyukakyuka tuli bakoowu, naye ate na NRM abaakoowa omumpembe Generaali Tibahabulwa nabo gye bali ate nga be bangi. Bw'obala abali genuine mu kumwagala baakulu batu oba bala ne ku ngalo ne batawera. Bonna abamwetoolodde bamwetaagako byanfuna. Kakati maama Rebecca alitwala Kadaga nga tetunnaba na kugenda mu bubaka omwagalwa w'abangi Kyagulanyi bwamuwadde olunaku olwaleero. Njagala tuwulire era tuddemu ebigambo bye nga bye yabitadde ku mukutu gwe oba ku Twitter handle ye amangu ddala nga yakabbiwa mu kalulu. Yagambye nti njogera ku mukyala Rebecca alitwala Kadaga. Mwebale nnyo mwenna abayimiridde awamu nange wakati mu bubbi, okugulirira, okukangakangibwa okubaddewo. Mwebale kuyimirira nange okutyoboola ebifo eby'enjawulo tubirabyeko mu kalulu kano, naye nga tugamba nti bino byonna byali tebigwanidde. Pate yaffe tugyagala, naye embeera eriwo bwe yeeyongerayo tujja kuba tetulekeddwa na kirala kya kola okujjako okutambula ne tugirekawo. We shall be left with no choice but to walk away. Ebigambo by'omukyala Rebecca alitwala Kadaga. Rebecca alitwala Kadaga y'omu ku bakuumiddewo gavumenti y'omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Tibahabulwa oluvannyuma lw'okuteekawo embeera mu tteeka eryabagibwa mu paalamenti ey'omwenda. Omukyala ono Rebecca alitwala Kadaga bwe yateekawo omukono ku tteeka erya egirimiti ne term limit. Bwe kyamala okukolebwa bambi yali tamanyi nti bano bennyini be bagenda okumweriira
era y'omwagala abangi Kyagulanyi mu bigambo bye agambye nti maama Rebecca alitwala Kadaga bwe kiba kikwetaaga fuluma genda bweru wa ggwanga fuluma ogenda ofuna obujjanjabi era n'agamba nti buli muntu yenna atumye bannayuganda bonna buli muntu yenna amanyi oba ayita maama Kadaga maama mumugambe maama Kadaga tumwagala mulamu kati mumanye ekiriwo nalabye dde ebipande ebifuluma nga bigamba we are ready to welcome right honorable Rebecca alitwala Kadaga to the National Unity Platform. Yenjiri nno gyendaba eriwo byatandika mpola mpola mu bitundu ebyeyiganga mu kulonkinga headquarter oba ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Omwagala abangi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba nti Rebecca alitwala Kadaga nno anti we Bobi Wine era ayongedde n'atulambululira ebyama n'atulaga nti nno mu kuteekawo ekya age limit mu parliament ekyabaleetera okulabika nga bambala buberet ku mutwe oba obutambaala obumyufu ku mitwe bwe mujjukira obulungi n'eŋŋumi eyanyooka mu parliament agamba nti yalabula omukyala Rebecca alitwala Kadaga n'amugamba tokikola owemula oli mu kifo mu parliament ekituwa omwaganya okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe omukadde ono mujje waagende maama Kadaga yamugamba bano abaami baagala olutalo era bajja leeta olutalo bwe tukola ekintu ng'ekyo bajja kutabangula eggwanga bwebwe obubadi bwe nnabagambako omumpembe mwayita intimidation creating fear and threatening okukangakanga okuteekawo okutya n'obweraliikirivu mitima gy'abo abamwetoolodde leero nakugambye bateriwo wakati w'omukyala Kadaga n'Anita Amongo teriiwo wabula bateriwo eri wakati wa Kadaga ne mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kubanga mwami Tibahabulwa omukyala Kadaga ng'akyali mu palamenti yalabanga threat eri entebe ye yamulabanga nga threat eri entebe ye era n'Anita Amongo tagenda kwawukana ne Rebecca alitwala Kadaga bw'atabeere careful yagala gaana ajja kufundikira nga maama Kadaga bwafundikidde mbatwala mu vidiyo eno begayiridde mugiwulire tutematema bigambo bya mukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine byayogedde nsali mwangu n'ebikonde nebibukuba mu palamenti mwabiraba nenga mpita nagambe kikulu gwe mutabani kiki abasajja banaakutta amugamba singa naawe bajja kutta zindika mbalabise kibere clear nti siri kyali waabwe ojja kwefula kyali waabwe naye singa tebakwagala singa bakusosola singa namugamba nti Katonda agaba chances 3 chances soka singa yali speaker wa parliament Museveni nabanga talina chance ndala yenange ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba singa guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliamenti kino osobola okukimala Uganda ne tugiwonya singa nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era singa ne bamukozesa ye yataasa Museveni n'akoma Museveni tiyandikomewo singa teyali right honorable Rebecca Kadaga chance esooka netugisubwa Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya covid era nga singa yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwebawo embeera okusinziira ku mateeka ngate ekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliamenti namugamba senga kwata ekintu mubagasokolagafaananyi sisenga namugamba kwata ekintu obenanga kwekinanga kiri mu neutral ground nze wano ngenengusamba ekikadde wanukuba singa nasula step eyo chance nayo negenda bwetu ezo chance meka kati omwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda mu ggulu nze singa ebisikanya naye pate gyalimu
pateye eyono n'ekitiibwa kye kuba eyo yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu parliament nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala muwe ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala mugezi ate mukyala ayagala nnyo ensi ye naye nga Museveni bwakola nti akozesa abantu n'amala n'abavoola n'amala n'amakinga sure abakakanya muze mulaba kiki mutalabye tunulira Gilbert Bukenya muzadde waffe n'omwana we bwati we bamugjawo tunulira mukadde wange Edward Sekandi tunulira bona tunulira Muzeeyi Nadduli tunulira Muzeeyi Babu bamaliza n'abaana bakuba bwababojja nga n'akaana bakola ki kakati mwalabye bwe bakoze Right Honorable Rebecca Kadaga eno teyabadde message eri Kadaga eka yabadde message eri abasoga mwenna eri abakazi mwenna eri bannayuganda mwenna abalowooza nti osobola okubeera mukwano gwa Museveni tosobola katuzi chansi biri zigenze naye tukyalinayo chance endala eki tukyalinayo chance endala eki chance eyo yakwatagana ffenna n'okusookera ddala tukozesa chance eyo tulina okugulawo obwongo bwaffe ne tuyiga when somebody shows you who they are believe them senga Museveni akulaze kikyali believe him oyo Museveni tagenda kukyuka ku myaka 85 tagenda kukyuka fe basalawo ng'omugigi omupya era tugenda mujjako era senga njagala okusaba oli wa mugaso nnyo mweno struggle tekukyakwagala senga ebyo nkiwa mubiwulidde bulungi omwagala w'abangi Kyagulanyi takomye okwo baganda baffe bano abava mu bitundu bya Luwuuka eyebeera Busoga region abawadde ate enjiri endala gy'abawadde yeetya abagambye mmwe mulageeko Omumpembe Generality Bahabulwa talina maanyi munafu Luleba mumulageeko nti Luleba talina maanyi ebbanga lyonna lye yakamala nga abakolako ebikolobero kekadde ke muyina nammwe mukolako revenge olwaleero nga mumumma akalulu tuyite mu kalulu kano ke tugendamu 2026 okwongera okulaga Omumpembe nti tuli bamativu n'ebitukoleddwako mu ggwanga lyaffe obubbi obutukoleddwako ettemu erikoleddwa abaana baffe abawambiddwa abaana baffe avundira mu makomera nga mpaawo kibavunaanibwa okujjako okubeera ne political affiliation kupata eri ku ludda oluvuganya gavumenti y'Omumpembe Robert Kyagulanyi Bobi Wine omwagala w'abangi ayongeddeko n'alambulwa n'abagamba nti ebintu byonna bye balaba bigudde bbeeyi byetololedde ku Mumpembe Generality Bahabulwa ebbula ly'obujjanjabi mu malwaliro byonna byetololedde ku Mumpembe kati twalabye abagamba nti UPE ne US bigenda kubeera bya bwereere ani yabironkinga intention kye yaliwo nga babironkinga bye balonkinga byakola oba tebyakola kati atugamba atya nti myaka 4 alaba kati okugonjoola ebyo ebibadde bimulemeredde ne bwe tunakuwa emyaka 10 ogenda kukomyawo bw'otemudde ogenda kukomyawo abafiiriddwa obulamu bwabwe mu bubenje olw'okuba agaana okukola enguudo ogenda kukomyawo baana bafiiridde muleeba olw'okubeera nti wagaana oteekayo obujjanjabi mu matanite waadi ogenda kukomyawo baana baffe abawaŋŋangukidde mu mawanga g'Abawarabu ne bafiirayo ng'ate babadde bayivu nga bamanyirivu mu bintu eby'enjawulo naye olw'ebbula ly'emirimu ne baddukirayo ne bafiireeyo ogenda kukomyawo bantu baffe be bajje mu bitundu bya munda nga bagudde ku bubenje abange byonna ne bwe banagamba nti nno bakwongera emyaka 5 ogenda kukomyawo bantu baafa emitwalo 5 n'okudda waggulu mu Luwero Triangle abaalwana okuleeta mbu baleeta libaleeta kumbe beereetera omuteeru bakadde baffe bambi tetubanenya baba kuba akalimi within them nga bamanyi nti nno baleeta omuntu omulungi kumbe baleeta olumbe olw'ekirago olugenda okubettira baali bamanyi nti nno batembeeta omuntu agenda okubawa ekitangaala kumbe boolekera ate mu magombe nokkira wano we baali bali kubanga bali abaali ababi balina ebirungi bye balagako bye baakolera eggwanga mu myaka emitono gye baalifuga ono ye eyali yeeyita omulungi leero byabakola bikira n'ebyabali ababi bye baakolanga abange
mwami Tibahabulwa ayagala mumuwe entebe era abalaga nti Nakalulu akeetaaga naye lwaki mmwe abalaga nti Nakalulu tekamugjaako nga ye akeetaaga? Enjiri eyo njagala mugitwale mu byalo. Gwagamba nti nno leero tekikwatako nina omukyala gwe nabadde ndabaawo nga bamubuulira enjiri ya revolution n'agamba nti yaali bulungi, abaana babaweeredde era buli kimu kirungi. Omukyala ng'oyo yeerabidde nti eriyo abantu be abafudde nga tebaalifudde olw'ebbula ly'eddagala mu ddwaliro. Yeerabidde nti waliyo abantu be abalwadde ne babatwala mu malwaliro ga gavumenti nga option eriemu yokka yokka bwe baba nga bagudde ku bubenje kubatemako magulu. Yeerabidde nti eriyo abalwadde abakookola emulago abavundire bweru mu kolido nga tebalina na waakwebaka, ebitanda tewali, obuliri tewali, n'ebyuma ebijjanjaba kookolo nga nabyo tewali. Naye ng'ekyuma ekijjanjaba kookolo kigula mmeka? Ddala kigula buwumbi 2, kigula buwumbi 5. Wano ng'omuntu omu mu kalulu ke NRM bamwononeddeko obuwumbi 6 ne miliyoni 9 kugula abadelegate, n'abagulirira, n'abawa tabuleti, n'abawa kashi wa mitwalo 5 byonna nga bikolwa mu mpembe. Wano nga mu mpembe Generali Tibahabulwa yekka lwatambula obuwumbi 2 bugwa buli lunaku. Ebyuma ebijjanjaba oba ebiyambako ku bulwadde bwa kookolo n'okubukkakkanya bigula buwumbi bumeka? Obuwumbi obwo 2 omumpembe bwe yalinga ayonoona buli lunaku ng'atambula mu PDM yenjogedde butono. Yayonoonanga biliyoni meka? Kuba alina we yagabanga miliyoni 5, alina we yagabanga obuwumbi, alina we yagabanga miliyoni 8, alina we yagabanga biliyoni 1 mu miliyoni 2. Yayonoonanga meka bwe yabadde atambula mu PDM? Katugende mu katambi kano muwulire bino. Gw'atannaba kutegeera nti byonna ebikunyiga mu mpembe yabireeta, wulira ebigambo bino ojja kukinnyonnyoka. Buli ayita Right Honorable Rebecca Kadaga maama mumugambe tumwagala mulamu. Tumwagala muki? Bwe kiba kitegeeza kiba kisoboka agendeko ne mu Amerika emyezi ng'ebiri bamukwatekwatemu nga bwebakwatakotomakomemuwa mubi. Tulina etegefu okwatagana ne munnauganda yenna. Oba Museveni amaze kuttira abantu n'olyoka oyiga, oba amaze kuswaza n'oboyiga, oba amaze kubba n'oboyiga, oba amaze kwavuwaza n'oyiga, fenna ze nga kigamba gwe twakwatagana naye 10 years ago, gwe tukwataganye naye 5 years ago, gwe twakwatagana naye last year, gwe tukwataganye naye last week, negwe tugenda okwatagana naye wiiki ejja olw'omwezi ogujja. Tugenda kutambula wamu tukyuse Uganda yaffe tugyeyagaliremu fenna. Kati erimwe baganda bange ab'ebusoga semuneyanza eri baganda bange mwenna ab'ebusoga, there are no survivors in a sinking boat. Njagala mumanye nti ekizibu tulina kyekimu era ne solution eri emu, kujjako Museveni. Temuddawo okulumagana. Manyi gina internally buli omu ayagala kaadi atukiikirire. Nenjagala okubategeeza nga tukuta obuyinza waliwo ebintu bingi ebyakabi bye mugenda okufuna. Ojja kuba teweegomba nakubeera MP. Bane ba MP tugenda basala omusaala, tugenda bakendeeza babeere batono mu parliament. So ojja kuba teweegomba kubeera MP. Embeera bw'eneekyuka buli omu agenda kweyagala. Basaba mukyenyigiremu mwenna basibo ne bannyabo. Abantu mmwe ab'ebusoga bwe mugenda okulonda, bannange njagala mukakase Museveni nti mutegeera. Njagala mulage Museveni nti byabakola bibaluma. Njagala mulage Museveni timusobola okumugoba mu Busoga nga bwe bamugoba e Buganda. Ate temugoba Museveni yekka, kubanga kakati bwe ojja kunyigira Museveni naye baleete Solomon Sebanyi gwe bakozesa okujooka Kadaga ate yo muwagire. Tolonda kintu kyonna kya yero. Kintu kyonna kya yero. Buli yero goba. Maliriza ku nsonga y'enguzi. Mwalabye sente omubbi w'omu parliament amongoza akozesa. Kadaga bwe yali speaker wa parliament, sente ze bakozesanga zaali ntono nnyo, less than 9 billion. Ne Amongo yazikubisaamu emirundi eki ena.
tewali mulimu gwanja olukolebwa ne kubanga yayagala sente. No wanda walabye okugulirira mamuneyanziza mwalabye corruption, mwalabye bribery, mwalabye okugulirira nti akalulu baakaguze buguzi openire nga Museveni yefuda atalaba amongo bwaba agulirira ng'atunula eri. Naye bwe baatuuse mupulirize bulungi bwe babadde mu kulonda wakati wa Kadaga ne Amongo ng'alaba sente z'omuwa omusolo zigenda zigabibwa okugulirira abantu, Museveni yatunulidde eri talaba Anita Amongo bwagulirira. Naye bwe baatuuse mu kalulu akaasani basajja balaba ne ono musajja yani ow'ekisolo Siza Malenga ababadde bavuganya ne basajja balaba Museveni na stopping okulonda okwo nti okugaba sente kuyitiridde. Kitegeeza waliwo abaana waliwo neki kati maama Kadaga abakwenda niifwe abo abasaada tibakwenda waire bakusosola tebenda bagezi kino tebajja kikubuli nze nkikubulidde singa nsonyiwa naye baganda bange. Ebigambo ebyange njagala bibe bitono mu vidiyo eno, era with all due respect muŋŋanyemba wakatambi kano kwongera okubalambululira n'okubannyonnyola, kuba bwe kuba kwogera njogedde ekimala kye ŋŋwanidde okwogera. Nyongera okubakunga okutwegattako mu nteekateeka ya Umbrella Campaign. Enteekateeka y'okuŋŋaanya manvuuli ebibiri yawedde, bwetyo ne tulizuuminga manvuuli 100 ekirala. Ebibiri leero mbadde ndi mu nteekateeka ey'okulabika nti biprintingibwako ebigambo byonna ebigwanidde, era mu nnaku ntono nnyo 1-2 bigenda kuba biggwa. Kyenva nduddewo bakolera program nga njagala ndabe ng'enteekateeka ya manvuuli eyo eva mu kkubo eba eva mu ddiiro. Obaka mbutwaleyo mu bakulu ate tugende ku kiddako. Buli mukadde kano ke tulimu buli kintu kyonna ekigatta ettoffaali ku revolution kitukakatako okukikola nga tetwetiiriridde, nga tetulinnyeemu ku buleeki, kubanga kakano akadde ak'okulinnya omuliro okulaba nti Uganda gye tuyayanira okubeera ekyo kyeyagala ebeere tugikifuula. Baganda bange njagala batwala mu vidiyo eno. Gwe bw'obanga owulira oweddemu amaanyi gongera ogafuna buli bw'owulira ku bikolobero ebikolebwa gavumenti y'omumpembe mu Uganda. Programu eno wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munonyeko ku namba yo eri awo gwe nayina embeera muyite tali nnungi, akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Wano tetugenda kuyitawo olunaku lwa leero, katugende mu vidiyo eno tumale ofuna ebirimu ate nkomewo mu eddako. Waleero njagala mu bunsindikire otuuke eri mukulu Museveni n'abantu b'ekibiina kye ekya NRA oba NRM, kubanga ye yennyini byali bigambo bye n'atugamba nti NRA tesobola kuvaawo newankubadde yeeyubula ne bagiyita NRM, era esobola okukola ebintu ebiri ivo bingi nnyo. Byonna ebyo byali bigambo bye era nga yabyogera. Naye njagala nkugambe muganda wange, emyaka 4 gy'omaze mu buyinza n'olwaleero NRM epangisa bupangisa. Jjo pulezidenti w'ekibiina kya NUP oba People's President yaguddewo ekitebe ekirala mu Busoga. Obubaka buno buŋŋendere ku bannange bamukwata mmundu oba abasirikali. Bwe baba balimbye nti agenda Mbaali, bonna ne babayiwa Embaali. Era abatono ababaddewo ate bagenda okuwulira nti aliyiganga. Mmwe kiki kye muyiga? Mwe nga be bakozesa. Simanyi oba mulina kye muyiga. Ku nsi ya Katonda tewali muntu ali bubi nga mu poliisi. Tewali muntu ali bubi nga musirikale wa prison. Tewali muntu ali bubi
nga musirikale wa UPDF. Njagala mwenna mukubeemu akafaananyi olunaku lw'eggulo ekyabadde eyiganga. Mukulu Museveni atambula mu kkubo. Essaawa eno ye yeegayirira abantu baawa ssente n'abamu tebazaagala. Naye natunuulidde ekyabadde eyiganga mu kkubo omwo ng'abantu bakwata ssente baziwa pulezidenti waabwe. Ekyo nno kye bayita people's president oba omutima gw'abantu. Mukulu Museveni bw'oba watunuulidde ebintu ebyo kiki ky'olaba? Bano Anita Among abakulimbalimba. Era bw'oddeeyo ne bajja ne bakugaa nti muzeeyi gwe oliko tuva ku maini, abantu bakwagala. Ekituufu abantu tebakwagala. Kuba sirowooza nti olina omuntu gw'osobola okutuuka n'akwata siringi 5 n'abikuwa. Njagala olabe ekyabaddewo olunaku lw'eggulo. Naye ggwe muli n'olaba nti ekibiina kyo oba NRA oba NRM emaze emyaka egisoba mu 40 mu buyinza naye nga terina yadde akasiisira. Buli ofiisi ya NRM weeri epangisaawo bupangisa. Ddala ekibiina ekiri mu buyinza ne kibulwayo akataka ke kigamba nti kana akataka katukazimbemu ekitebe kyaffe. Amaanyi g'abantu wagalabye. Otegedde nti abadde bakulimbalimba kuba nawulira oyogera mu Busoga. Otegedde nti abadde bakulimba ni mu Busoga olinayo buwagizi nabwo tebuliyo. Abantu abadde bawa Kyagulanyi ssente ba mu Busoga. Ekyo nno kibayita people's president. Olina we wagambira Mukulu Museveni nti omuntu okujja mu buyinza oteekwa okuba ne strategy. Butya bw'ona okulembera abantu. Naye strategy gwe ku lulwo gy'olina ya intimidation, ya kutiisatiisa bantu. Abantu n'obeera nti obafugira mu kutya 24/7. Abantu ne babeera nti bali ku bunkenke. Eyo strategy gye watwala. Strategy eyo yali yaani? Yali ya Napoleon. Napoleon yafugiranga abantu mu kutya. Olwaleero abantu ba generation eno tebakyali mu kutya. Era sirowooza nti okyasobola obafugira mu kutya. Okwo okutya kw'obadde otadde mu bantu ky'obadde oyigiriza mutabani wo nti mutabani wo naye n'asobola okukuumira abantu mu kutya. Olwaleero tekikyaliwo. Olwaleero ne bw'onooyimiriza akalulu kano nti tekaabeerewo. Ne bunaakya ku makya n'oyimiriza akalulu nti tekaabeerewo. Manya obuyinza tebukyakuli mu ngalo. Ate mutabani wo tebugenda bumubeera mu ngalo. Obuyinza kati buzzeeyo mu bannansi. Era bannansi bagenda kukulaga nti obuyinza babweddiza mu ngalo zaabwe. Njagala nkutegeeze nti ebbanga erijja mu maaso bannayuganda tebagenda kusigala nga abaaluli. Kuba abaaluli baakuumibwanga mu kutya. Kanzire ku Byabakama. Byabakama olwaleero 226 ogenda kusomwako mu bitabo. Olwaleero okumanya mwatidde mwatuuse okugoba bannamawulire mu by'obululu. Nga bwe mwakola ku mulundi guli intaneti zonna ne muziggyako. Ne guno omulanga ngukubira bannayuganda. Buli munnayuganda
olina essimu, buli munnayuganda olina essimu, kebeere kabiriiti. Nkiwa kabiriiti eyo eriko kamera. Buli munnayuganda era buli munnansi fuuka munnamawulire w'oli. Enkola neeyo erina ensi ezimu ze yakolamu, ze sijja kwatuukiriza wano, nti olw'okuba ensi yali abadikiteeta nga communication zonna bazigjeeko, abantu buli munnansi yafuuka munnamawulire, era buli munnansi yali koodinga. Mwenna mulina amasimu, buli munnansi ayagala enkyukakyuka olina essimu. Kati essaawa eno essimu yo ogenda kugiraba omugaso gw'erina, kuba luli mubadde nazo mugenda ku Facebook mukola biki, naye kati essaawa eno kwe kwolesa omugaso gw'essimu gy'olina, nti buli kintu kikwate. Ne bw'ogenda ku polling station, kubanga eno protest vote, kuno okulonda kwa kwekalakaasa. Bwe kuba okulonda nga kwa kwekalakaasa, essimu yo kye kimu kw'oba otandikira okwekalakaasa. Buli polling station kw'olaga, kozesa essimu yo. Kwata buli kintu kyonna. Olwo bwe tunaamaliriza okulonda, ffe tujja gattagatta buli kimu. Era bannansi buli omu ajja kuba n'obujulizi buli polling station gy'ogendako, kubanga miidiya zonna bazikoze eki? Baziyimirizza. Kati bannansi ffe tufuuke miidiya ezo ezibaddewo. Basookera ku y'ebusoga, simanyi 10 whatever ne bagiggala. Kati olwaleero mbasaba buli munnayuganda era buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka, essimu gy'olina ya mugaso nnyo mu kaseera kano ke tugendamu era ne mu kaseera kano ke tulimu. Kuno okulonda kwa kwekalakaasa. Abamukwata mundu, nze nabatidde abadde ne ku bakazi ne mukuba. Nina be nalabyeko awo Wayiswa ng'ayombagana nabo. Omukazi ayambadde bulungi gomesi, n'olaba mwana mulenzi nga tatya namu, naye ng'ate abakyala abo be bannakazadde y'eggwanga. Abakyala olwaleero guno mulanga gwa buli mukyala ali mu ggwanga lino. Abaana abo ababatulugunya baana bammwe, kubanga mmwe mubazaala. Teri musajja azaala, era teri musajja alina nabaana ezaala, wabula mmwe muzaala, mmwe mulumu ebisa. Kano ke kaseera muwemukire gavumenti eno, kubanga ekisibya gavumenti eno mu buyinza mwe abakyala. Ke kaseera solidarity mugirage, mubeere bumu. Ekirabako mu Ivory Coast abakyala beegatta. Abakyala bwe muba mwegassa amaanyi mulina mangi. Guno omulanga abakyala mwenna mubeere wamu, kubanga abaana be basindika, ababambula engoye, ababakuba, ababakola ki, bonna bakyala. Baana bammwe mwe mubazaala. Ono mwana muwala eyakafa abaamuleepinga, baana bammwe mwe mubazaala. Kuba nnina ekifaananyi kyendabeko eky'omusirikale ekitambula, naye teyazaalibwa kitonde kisajja, teyazaalibwa mbwa, wabula yazaalibwa mukazi. Ke kaseera abakyala mwenna musitukireemu, muve mu kutiitiira. Mujjukire akalulu ke tugendamu ka kwekalakaasa eri buli munnansi.